Enkuba etonye nga y'amaanyi mu kiro ekikesezza olwaleero erese abatuuze ku kyalo Bujaayu ekisangibwa mu gombolola y'Ekitumbi mu distulikiti y'e Kassanda nga bali mu maziga. Ng'oggyeko amayumba n'enimiro nazo tezirutonze. Zonna muwogo tukyalina kantu naako n'akamu olw'embuyaga ate nga tulina abaana be tulabirira abalala bali mu masomero tetulina na ku ssente. Abatuuze bagamba nti enkuba terina kyebalekedde kyonna. Ne twakoseddwa nnyo enyumba yange okutikuka, abantu bange badde bafiiridde mu nju. Tuli bubi nnyo, tetulina kyakulya, tetulina wakusula era embeera twayisiddwa bubi nnyo. Kyokka n'ebyentambula nabyo bitaataaganyiziddwa. George Ntiringanya nga ye ssentebe w'ekyalo kino atubuulidde nti n'ebyalo ebiriraanyeewo nabyo tebyasemattuse. Kuno kuliko Kisagazi, Nakigalala, Namulanda, Buyondo, Nfuka, Bujaayu, Kamuseenene ne Kayinja nga bino bisangibwa mu gombolola ey'Ekitumbi mu disitulikiti ey'e Kassanda. Abatuuze basuze ku bunkenke, bamu basuze bweru, abalala tebalina kyakulya, balala kwegamba basuze mu miriraano. Bano kati baagala gavumenti ebadduukirire. Saba gavumenti etuyambe ku mbeera eno eyaguddewo ku kibuyaga n'enkuba. Gavumenti etuyambe etudduukirireko.